Nze Bajjo Events omusajja yagala nnyo Buganda n'Abaganda baagala Mmengo. Nina ensonga ze ngenda okutangazaamu obukakamu obungi kaneefule advisor wa President Museveni online. Mr. President, nakulabye ejje Masaka nga tofunye wadde empeke y'omuntu ne bakufera kwakimanyi laale otaddemu sente nnyingi, sente z'okozesa ku laale emu ate zisolovinga ebizibu bya bannamasaka. Kyannaku nnyo tiga omusajja amanyi international politics, kafulu w'ebyobufuzi mu East Africa ne Africa yonna otwalira awamu, tebakutambuliza mu bulimba nakukujubisa ng'omwana omuto. Mr. President, Masaka ye district esinga abantu abategeevu ennyo ate yesinga abantu abatategeera nnyo. Masaka we wasinga opposition n'Abakatuliki. Masaka eyina ebizibu bingi, eyina ne population nnyingi, era yemu ku district esinga abantu ab'empisa n'abategeevu. Mr. President, bakuwadde report mu bakanze abawagizi bo ne President Museveni. Kale nze Museveni gwe mmanyi, Museveni wa 2016, Museveni wa 2006, Museveni wa 2000 nga tomukyamufera ebyo. Bw'abantu abazze kulaale bo nga tebabakanze bewafunyeewo. Abantu abo babinnya ab'NRM abakutambuliza mu bulimba teri. Nkiddamu Mr. President, nze Mukasa Alphonse banzika Seta Bajjo mikono okyamira ku midala gya Mbizzi, amalalo bagatunda teri n'omwakanga muntu wa NRM. Ekisooka NRM mwabali mu buyinza, mwabayina sente, mwabayina emmundu, mwabayina buli kimu. Wakakola statement emabegako nti emmundu y'omusirikale mweri mu amasasi 12. Bakulimbalimba batya civilian atayina wadde muggo buyakanze omuwagizi w'ekibiina ekiri mu buyinza. Kakati oli mu bulabe, oli mu buwambe, tokyalina president, tokyalina intelligence. Teri just Mr. President zekankubuulira amazima, toyina buwagizi. Awamu oyina obuwagizi ne dijje nowini. Mubende wafuna abantu kulaale, Lwengo wafuna abantu, Masaka toyinayo buwagizi kuba abantu b'e Masaka bagezi ate ba opposition. Ekisooka emmwanyi zaabwe tezirina katale. Ekyokubiri omusajja wa dipo ye bamuyitangani mwerabidde erinnya, omusajja alina bidipo ebingi, yali mobilizer w'e Masaka, bamukuba mu kamifu n'agwa. Y'omu ku baakuyambanga okumobilizingira abantu. Omusajja oyo mwerabidde ani mwerabidde erinnya, yali mobilizer mulungi, ne bamukuba akalulu bamobilizer bo ab'e Masaka tebamanyi kyakukola. Ekisooka emyaka 5 gy'omaze ku ntebe tolina kyokoledde bannaku. Bannamasaka bayinanga kampani zaabwe, bayinanga cooperative z'emmwanyi. Kakati ate to make matters worse, wakutte faaza musimanya bamutaddeko ebisango simanyi bitufu baya because batebikadde for security. Otaddewo oluwonko wakati wa Catholic Church without knowing that Masaka is the mother district for Catholics. Abakatoliki bo nnyini bagenze bakukoowa. Tosobola genda Masaka nga wakasiba faaza waabwe abadayamba ne ku baana abaweerera. Tosobola genda Masaka ng'emmwanyi zaabwe tezirina katale. Tosobola genda Masaka ng'obwavu tebalina na zirya Christmas. Tosobola genda Masaka mu Katonda mu group president okugulawo ebisaawe n'ogenda ku kisaawe ng'abaana Masaka abaana baabwe school fees ziweddeko tebalina zibaza ku ssomero. Tosobola genda Masaka ng'ettemu liringa ettemu e Masaka. Oli n'ayimira kazinaga nti president bakanze abantu bo ne batajja. Kitegeeza resigning nga you can't keep people. Bw'oba okwata constitution y'eggwanga ogamba I will keep law and order, I will safeguard Ugandans and their properties. Bwanga batuse ku level kanga abantu ne batajja kulaaleyo, kitegeeza resign as soon as possible. You are not a president. You cannot safeguard people and their properties. You have broken this constitution many times, because if you can't keep Ugandans, Uganda okuwagira kyayagala, buli Uganda okweyagala, to make matters worse, how can you hear to such crap? Mubaka kanze abawagizi bo mnoga munkodere report nokolamu bukanati awo kugambe gwango walifula lya katemba teri n'omu. Kino nkiddamu nze siwolereza nuupu, nze singa okuba nuupu, nze sina kyeneeguya, sina bwepagira nete bakulimbalimba nga nti abaana ba nuupu bali bakanze ku muwagizi w'eryaleero. Nteekawo omukono gwange
teri n'omu yakanze nga yenga atandika okukwata ekizinda kubanga enkanga Masaka ye population ennene ze nategekanga ebivulu by'ebonizi n'abayimbi nge Masaka gye nsinga ofuna abantu okwata baba kangide ku WhatsApp baba kangide ku kizindaalo baba kangide ku radio mpayo recording n'emu ng'omuntu akanga anagenda kulalya president tujja mukuba abampayo gundi emu nga baga tujja kutta abeeni alemu just bano Malyansimbi baswadde watademu billions of money wakwata sere noziteka ku kitebe bali ab'ekitebe balwanira district zaabwe abantu ba president wakyafuna sente toyina kyokoledde banaku weesibye mu ntebe ate nga komanda bajagamba abantu mulago omusajja ono nti mwamuko wange abe Masaka bwe bakoze nawe walawo ogenda bajja kuboyikotinga because tokoledde banaku kati omuntu abajja kulabako ki obakubye story emyaka 4 Monna Masaka musajja wato omukwasi w'ensenene omunimi w'emmwanyi omusubira ajja kulala awulira obulimba bwe raddeyo bana Masaka babuufu Masaka civilization yasookera nawe okimanyi district ezirimu civilization Busoga civilization gye yasookera Masaka civilization Buganda civilization oze mu Buganda bwavuganya nabo bamazeeko eddembe security yagufudde muze buli Kyagulanyi wagenda mufulawo nga public holiday mbane ngamba goli mu Buganda campaigning freely ate ne batulugunya opposition katogamba abantu bafuna kifaananyi ki kati mu bantu abategevu ngabe Masaka basobola kujja kulalezo ngezaba nozisibye kwagamba tokyalina ba advisor oyina gafere oyina gabbi oyina ganyunyusi oyina galimba gakumanga kiddole tengerera omwana ayimiridde tengerera omwana ayimiridde kati nawe n'owuliriza ekyo president gwemmanyi Mr. Museveni omusajja gwemmanya amuntu omu ku basinga obugezi bwa Africa ne bakulima mu bakanze abeeni alemu Masaka waliyo population y'abantu bameka twaweze n'abantu 10,000 kale kubanga olina obuwagizi obw'amaanyi kale wandifunyayo emitwalo 2 kubanga Kyagulanyi nawe agenda watafuna bantu naye afunayo okulaga nti kale olina obuwagizi omuntu ali mu buyinza bagamba batya mu batukanze naye nakati wagenze oli munyiivu kubanga bali baagasse bamafia baagasse tumugambe ki ku ssente zatadde wano bannange nga tuswadde gotaba nti kiswaza ogende Masaka notafuta kitegeeza tiimu ye Masaka yonna nfu kitegeeza tolina ba mobilizer kitegeeza tokoze kibayita service delivery bona ogenda mu district z'abategera they will boycott you and it has been my message. I'm being followed. The people they listen to Bejo because he speaks the truth. Abagamba when we want to show this man funa tukola fujjo tugenda kuboycottinga bwetu tyoswale nebo nogenda wala mubategevera bajja funa tukola fujjo by the way nani real change seeking people we are nani violent tulina na budde tosobola kuba weni alemu ko weni alemu abamuganda waffe bamama baffe baganda baffe basista baffe bagireni ali tusobola bakubako ne tugenda kukubisa bikolwa kuboycotting ojjebo bantu ozinezine mokole kalati ogende nga tufunye bantu because we are nani violent tebakulimba ngati wali omuntu wenkyuka kyuka ali violent mpoze dongo element zoteekamu bibulaga wabigula bine byetekako enkofera za nupu ebikunga abantu okwocha ekibuga fete tulimu foto ekiwala bya Masaka kye bajja okukola people they boycott every project they boycott your rallies they boycott because abe Masaka mbebaza mwana zo omusajja ono talina kyakoze ne mutalinyayo it has been my message. It has been my advocacy. People they listen to Banjo. Wherever you will go, when you haven't delivered anything, they will behave like that because tabaina mundu kweru anako. Last wakola statement ya manamu amanyi tuli musika la ina manyi masasi 12. How can a real president of a country amanyi ogaza mu mundu? President wafuka dinga masasi gegakoma. Mbade ngamba wibanga dalo yagala abantu bagamba tolina obwagizi. Abantu balina ku defendinga because people are more powerful than the gun. Gaddafi tiyina mundu. Bashir tiyina mundu Mubarak tiyina mundu Saddam Hussein tiyina mundu emundu etuuka nekwega ne buli obera n'amaanyi g'abantu president emundu eba teyina mugaso ne bakutomeza ne bakosa statement ezikiraga nti otidde esa intimidation abantu abakugira abantu abakutiisa be bantu abakuleetanga darling naye weesibyeko agabbi weesibyeko agalimba ate olina omululu gw'entebe kati era bagenda kutambulizanga mu bulimba bwoti oba wa sente nyingi okola mobilization abaana tebasasulwa enseekaaba nawe ne batuuka ne bakulimba kwagamba NRM yonna yetaaga kuva mu buyinza na kuyiwa baleeta omukulembeze amanye ekyokukola omukulembeze omutuufu alina okumanya lwaki bano abantu bancha wandibadde obuuza Masaka bannange mwankyayira ki ne baleeta ebizibu bwe n'obikolako it would have been very sensible
to solve people's problem than okwekwasa kati gwagenzo manyi baba kati njagala mpeyo ntaddewo million emunji ina mu cash mpayo omuntu yene yagenze nakanga kanga omuntu emasaka togenda kulali president Museveni. My friend, there is abantu abakowa obulimba poor service delivery enkwe enguzi obubbi bannakigwanyizi nalabye lwasa omusajja omulamba akayanira kulaba n'abasajja abaali betwegomba obafudde baana bato obafudde bamawube oli president wa kabinja kamwaka kufunamu ssente abantu babloka babadde Masaka nga bonna bagala kugwira kubba bubbi because eggwanga bote bolifudde oganya okolera service bannansi okulaba nga buli mwafuna kyafuna kati abantu bonna bafuna babbeega abagaga babbeega abaavu babbeega abaana babbeega kati wali abantu abategeera nga babbanyi nga tebasobola kujja kusabiriza nga bo bagamba let us boycott this man. That's how we showed you that you don't have any support in Masaka, and Masaka is the biggest district in Uganda. And it's a statement district. This way, a statement. E Masaka bantu bampisa kyasula namuga. Mpuga ya mtu ala munupu. Nechibonya chivumbi. Tie Masaka bakuba kasabala banga toyina mpisa civilization ne Masaka bovuma mukwano go. Nobo wala na mpuga tomuvuma musirikire kola bintu bigasa bantu. Ekigero sula ababaka bamwabamu kukola mpisa mbi Masaka abantu bampisa bakatuliki banadini ate bategeera nnyo bama namuga mpuga yakutwala mu people power n'okwatagazira n'omuvumanga namboze nga kivumbi wakola mpuga muleka akola ebyo nayo kola bibyo kola bintu bigasa bantu osekera bulungi kola bintu bigasa bantu bafunemu mpuga obato mwagala genda okole services ezisingampo neka stove me Masaka omuntu kasa wefulira mukwano gwe Masaka ngabo balumi obwavu abantu bakyawa abe Masaka bategeevu tobayita abantu beri gyobadde ekyaganya abantu be Masaka okujja ti Masaka bategeevu bampisa nze baje nemba ne mukwano gwange nga we Masaka ne muvuma nga mukwano gwange Masaka tebagala muntu avuma abantu tebagala muntu alya munnerukwe tebagala muntu anyigiriza abe Masaka bayina empisa president sijja kwogera binja kola video ndala kwa nobusu naye kyabuza abantu be Masaka teri wa nopu yakanze bobanga bawadde sente ne bazibba bakuddeze sente zo tezina kye zaakoze abantu bakkowa president Museveni e Masaka.